Zino ze zimu ku mmotoka ezazuuliddwa Jinja era nga kati zikuumirwa ku CPS mu Kampala. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga ategeezezza ab'amawulire olwaleero ng'aba Flying Squad bwe babadde abasale mu kuzuula mmotoka zino mu bitundu by'e Bugembe e Jinja. Poliisi egamba waliwo abakwatiddwa. Kyasobodde okulondoola emmotoka eziteberezebwa okubeera enzibe mu kitundu eky'e Bugembe mu disitulikiti ey'e Jinja. Twafuna amawulire nti omutuuze alina garagi mu kitundu ekyo gwe bayita Katamba Mayigo y'omu ku abo abaali benyigidde mu kibba mmotoka n'okuzitunda n'okuzitematema mu ngeri emu oba endala. Ono twamukutte ne ddereeva we. Poliisi etubuulidde ebika by'emmotoka ezabadde zinyagiddwa. Mu mmotoka ttaano ze twakakwata oba ze twakazuula mulimu Nowa, ekika kya Nowa emmotoka 2, emmotoka ez'e buyonjo Primo 2 ne Corona emu green. Nowa waliwo Nowa kika kya Silver namba UAU 149D. Waliwo Nowa ey'okubiri eno ndowooza yali mu kkala endala basobodde okukyusa langi ne bagisiiga black naye ng'erina namba UAS 193L. Okusinziira ku poliisi, mmotoka ezibbibwa zitwalibwa mu bikomera. Bwetyo kwe kusaba abo abaliko mmotoka ezaababbibwako okugenda okwekebejja zino ezazuuliddwa. So tukubiriza abo abaabuzibwako emmotoka zaabwe ezigwa mu kika kino bakwatagane n'ekitongole ekya Flying Squad ku CPS basobole okuzeekebejja. Naffe tugenda mu maaso twaziggyeeko chassis ne engine wamu ne number plates zino ndowooza record ziyinza okufuluma olwaleero okuva mu URA naye nga ababadde babba emmotoka baadde bakozesa nnyo garagi mpozi n'amaka agali munda w'ebikomera. Mu ngeri y'emu Busia poliisi yabakanye dda n'okunoonya bakyala kimpadde abaateeze famire emu olunaku lw'eggulo ku kyalo Madibira mu disitulikiti y'e Busia ne bababbako mmotoka yaabwe ey'ekika kya Haliya. Bano nga babadde n'emmundu baateeze famire eno nga zikunukkiriza okuwera ssaawa 4 ez'ekiro. Mu kaseera ako akatono ennyo omwami yafulumye okugenda okukonkona ku maid helper agulewo garage. That's when omusajja nga nze ntudde mu co-driver seat nga yavuddemu. Kati ye wazze n'aŋŋamba fuluma emmotoka. N'aŋŋamba ogambye eki? N'akiddamu fuluma emmotoka. Ogambye eki n'akiddamu emirundi 3 naye nga mutunuulira bwe nti n'aŋŋamba probably alina ky'aŋŋamba ekiri wabweru kanfulume nkirabe kiki ekyo. Kati okufuluma wabweru okulaba kiki ekiri wabweru ono w'eggaali ew'emmundu ng'agikookinga. No ow'emmundu okulumulabye ndyoka ŋŋamba bano babbi. Kati n'enkuba enduulu. Nempulira epikipiki eyasoose n'esooka esibira ewange. Bwe yasibidde ewange ne mala ate nekola ki nekkira nentegera nti dokita akoze ki akomyewo tewayise seconds emmotoka nayo nekola ki neyitawo. Kati obunyazi bw'emmundu mu disitulikiti y'e Busia bweriisa nkuuli mu bitundu bino ng'abantu bangi bali mu kukaaba. Jiradi Ruyima, NTV Akawungeezi.